Abakulembeze b'abavubuka b'abalokole mu kibiina ekitaba amakanisa g'abalokole mu ggwanga ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches of Uganda bawanjagidde abakulembeze abali mu bifo okukola ebikolwa ebirabwako ebirungi eri abavubuka kibayambe nabo okufuna be beegomba mu bukulembeze bwabwe. Bano badde bakulembeddwa mu mukulembeze w'abavubuka mu Kampala mu NAFBAC omusumba Frank Sebata mu lukungaana lw'abakulembeze bavuka mu Kampala n'emirirwano okubabangula ku bukulembeze okulaba nga bakoza bulungi efe baweereddwa kubeera nga bafuna leadership skills kubanga omuntu kasita omuwa ekifo n'otamuwa kyakkola. If you get someone a position without what to do, that position can become an opposition to the giver. So now Sebata agamba nti obwetaavu mu bakulembeze b'abavubuka bungi omuli ebbula ly'ensimbi awamu n'okumanya ekikulu nga ensonga lwaki bavuddeyo kubabangula babeera abakulembeze abalungi. Obwetaavu bwe ndaba mu nsonga y'obukulembeze nti obwetaavu obusooka bwa information okufuna ekifaananyi ekituufu ojo omukulembeze yaani tuleme kufuna bizibu birala ebyabukulembeze bye byababaddewo naye bano singa baba basomesebwa. Information is the key to greatness. So tukkiriza nti okumanya kwetaaga mu bukulembeze mu buli kimu kyonna. Ate yebwire kwagala Livingstone awamu n'omusumba Ttendo Jacobo bagamba nti mu kiseera kino abavubuka balina okutendekebwa n'okusinga ddala abavubuka mu balokole okubalaga nti obuweereza bw'ekkanisa busaanamu n'okukola ekinabakulaakulanya mu by'ensimbi. So wabaddewo obwetaavu okuba nti waliwo obwetaavu okuba nti abakulembeze beetaaga okwongera okumanya, beetaaga okwongera okugaziya obwongo bwabwe okumanya ebintu bya Katonda, engeri omukulembeze omuvubuka gye bateekeddwa omukwatamu. Mala okuyigirizibwa mu byenfuna mu by'obukulembeze n'ebyobulamu ebya bulijjo kiyamba omukulembeze osobola okukulembera abantu ng'oteredde bulungi. Mu ngeri emu bagamba nti basaana okusomesa n'okubawa ekyokulabirako mu kukyusa obukulembeze mu mirembe ne baleka n'abalala ne bakulemberamu. We are raising a fulfilled youth in social, spirit and economic aspect. Obwetaavu obulala obuliwo nti omukulembeze nga Katonda tanaba nakujja mu kifo ekyo ky'obukulembeze ebbanga eryo Katonda liyakusaamu oteekeddwa okuba ng'olina omugigi naawe ate gw'oteeseteese. So kiba kitegeeza nti okuguteekateeka oteekeddwa okuba ng'olina okumanya olina by'oweeyongeddeko obakwasa ekyo ky'oyize. N'abakulembeze abalala okuli n'abakyala nabo boogedde ku bukulu bw'okubangulwa okw'abakulembeze. N'ebimu ku bizibu abavubuka bye bafeesinga ebimu ku byo kwe kubanga okukola n'akasente tebakalina, naye bwe tubangulwa kati ffe abakulembeze ne tuzaayo obubaka eri abantu bano kigenda kuba kirungi. Kyalumu abavubuka bakyali balina okusomezebwa kwa mirundi mingi. Omuvubuka omulokole asobola okulokoka naye n'aba nga talina buyambi. Will help us in development holistically in terms of economically, financially and also spiritually. Nga guno gwe mulembe gwaffe gwe tulina okuweererezaamu Katonda. Bwe tuba tetutendekeddwa era nga tetutendese bavubuka baffe oba oliawo ekkanisa ya Kristo eyinza obutaba nga terina lugendo luwanvu lwegendako. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV agaleero.